mu mwaka gwa 1855 wano mu ggwanga olw'okuba nti enkozesa y'ensimbi mu kiseera ekyo yali ntono. Mu bitundu bino eby'eggulu waalingawo okuwanyisiganya ebintu eby'enjawulo ng'abaddugavu bawangayo ebintu bye baali balina gamba ng'obulo, omuwemba, amasanga g'enjovu, olwo bakyeruppe ne babawamu engoye, omuceere, obuwunga n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Tozi lwa byafaayo nnyo eri abantu abawangalira mu kitundu kino n'okwetoloola ensi yonna. Abaasoma ebyafaayo mu senior 1 P7 n'amasomo amalala gatusomesa nti abasuubuzi abasubulanga abantu okubajja mu mawanga gano aga Afrika bakuŋŋaanyizanga wano abaddu abo olwo ne basunsulamu abantu basobola okulondamu abayina oluyingo n'akanyama akasobola okukola emirimu gye baali basuubira tigisobola okuba nga gibakolera. Era bwe wabanga tolinaamu luyingo wano tewasukkangawo nga bakuttira wano okwewala okuddayo ate osaasaanye olugambo olwo nno olabule abantu abaali bajja okudduka ng'ate baali babeetaaga okuba nga babakozesa. Era nga bino byonna byakolebwanga mu kifo kino ekimanyikiddwa nga Fort Patiko. Wabula emyaka 3 bwe gyayitawo mu kiseera ekyo bakyeruppe bano beefuukira abaddugavu abaali bawangalira mu kitundu kino olw'ebintu bye baali babaguze okubanga byakkekwa nga n'ebimu tebiwera mu biseera kye baba byetaagira ne basalawo okusuubula abantu bennyini. So was a silent trade. There was no money to mediate these people. There was no language to mediate these two people. Because the Acholi were using Luo and the Arabs were using Arabic. The only thing they were having that display of that products here. And you come with your hybrid from that gate, you come and place next to what you want to go with. When they fail to stop you, that means you deserve that product. You go with it outside. For 3 years, from 1850 to 1853 was a normal trade. Bobo yagala okumanya emboozi eno oba olina okufuna akatebe n'otula ne Ronnie Fortune Harus okunnyonnyola obuwonvu n'obukko oba olugero luno. To enjoy the beads, the mirror and the hearings from these people. Later on, when the population was overwhelming the elephants who are here, no, from the behind us we have Kidepo Valley National Park, and here we have Makshon Fall or Mazishon Fall is this side. All these animals fled from this side. They divided themselves to game reserves, to parks. We have no more elephants. That's why they levy heavy taxes to the people, forcing them to grow sim or millet. Ono agamba nti mwaka gwa 1863 bakyeruppe bano baali bafuuse ekirala okusuubula abaddugavu nga kino kyaviirako abantu abaali bawangalira mu kitundu kino okwemulula nga batya okutwalibwa mu mawanga g'abakyeruppe. Ono agamba nti bwe baatuusibwanga eyo baalaayibwanga. Bring you in at night. They first put you in 2 prisons. We have the female prison, which is the prison rock. You have the kitchen rock, that's the male prison, where they were squeezing all these people, and in the morning you are taken for judgment. And they were neat of beautiful girls. And some boys were taken and strong ones. The weak one, the ugly ones, the disabled one were executed. Nga bakyeruppe befudde ekirala okusuubula abaddugavu okubamala mu Afirika nga babeenoogeramu ensimbi zaaleeta omununuzi amanyikiddwa nga Samuel Baker era ng'ono yasindikibwa bakama be okuva e Bungereza okujja okumanya emirimu egyali gitambula mu ggwanga lino. Ono mu bimu ebitundu bye yatuukamu bwe kwali ekitundu kino eky'omumambuka eggulu. Ono bwe yaddayo mu bakama be mwaka gwa 1863 n'ababulira ku bimu ebyali bifa mu Uganda era nga bakulu tebyabawomera mu matu gaabwe. Mu mwaka gwa 1864 ne bamulagira okukomawo mu Uganda era nga bamuwa ebyokulwanyisa saako n'abalwanyi. Ono yegattibwako abantu mu kitundu kino okulaba nga balinnya ku nfeete okulwanyisa omuze guno ogw'obuddu. We are at Fort Patiko where we had Sir Samuel Baker. As you can see, people are excited. Reporting for KTV, my name is Teacher Mpamire. Kiddips of Egypt requested Baker to come back to support him. That's why he gave Baker 1,700 Egyptian troops to come and fight these people. That's why Baker, when he was moving from that side, he started solving this same problem from Bulgaria. Now from that side, that's where he got the second wife. There was only one young girl, which is a white woman, in the slave market. Fortune atubulide ne ku bimu ku byafaayo eby'omu kifo kino era nti abalambuzi okuva wano n'ebweru w'eggwanga basiba beekuluumulula nga lunaku bafuna abasukka mu 100 abajja okwerolera n'okumanya ebyafaayo mu kifo kino. Sometimes it's a good month, we can get even 200 visitors. Yeah. We have events like festive season. This is the ground we put silent discos here. The Airtel will come and hire our ground at 1 million per night. Mountain slayers also, they used to come here.
We work with them, we do the nature work. That's how we get the visitor. Ng'obubbi bw'ettaka bukudde ejjembe mu Uganda ne mu kifo kino waliwo abeesomye okutwala ettaka lino era ng'ono agamba nti basula ku Tebuuke waliwo abeesomye okutwala ettaka okutudde ekifo kino. The land which have been encroached, because generally the land which is gazetted is 18 hectares of land with marked stones. Yes. But still, you know, people try to remove those stones. But I think the points are there. Olugendo luno lwawomeddwamu omutwe minisitule y'ebyobulambuzi wano mu ggwanga era nga mu be twatambudde nabo kwe kuli omuyimbi Joseph Mayanja amanyikiddwa nga Jose Chameleone asibiridde entanda bannayuganda bonna okubanga bajjumbira okulambula ebifo nga bino bongere ku kumanya kwabwe n'okwongera ensimbi mu kitavu ky'eggwanga. In Uganda, Uganda is so beautiful with the roots and culture. Abantu mbalabye. Now, tunuza kamera wali tugenda okutandika climbing a rock eyo Fort Patiko. So mwena bana Uganda bakwano wange mbakubiriza mbagamba nti okwesaba mu kifo ekimu kirungi. Uganda nnungi kibantu bakya part of Africa. Mbakoola mwena nange bulijjo ntambula nga sirambula. Olwenjawulo y'okutambula n'ey'okulambula. Katuli mu kulambula exploring Uganda. Bw'ono ofuna kadde gwa KTV kkiriza omwami onali ku kamera abenga nkwasanga kamera eno mbenga nkwa update zonna explore Uganda njabadira boom. Gavumenti ya kuno nayo yemu kubasitukiddemu okulaba nga bateekawo ekifo kino n'okukikulaakulanya olwo nno abaana n'abazzukulu bayige ebyafaayo ebirabikako era ebikwatibwako. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire tuli Gulu.